Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso nagyegattako. Olwaleero waliwo munnaffe wano yambuuzizza ku kawuka ako oba ku kiwuka ekyo. Waŋŋambye nti ekiwuka ekyo kyazze mu nnyumba yo ne kibeera nga kikaabira mu nnyumba yo, era n'ombuuza nti ekiwuka ekyo nti wakirabako ku channel yange nga nkitaddeyo, era n'oŋŋamba nti naye ekiwuka ekyo kyo kyabadde kya bbulaaka. N'ombuuza nti kalina obuzibu oba tekalina buzibu. Kakati ekiwuka ekyo oba akawuka ako kayitibwa akanyenyenkule we bakayita. Ekirala akanyenyenkule ako oba obunyenyenkule obwo bulimu kkala ez'enjawulo, era nako ke walabye aka bbulaaka kituufu mulimu obwa kkala nga za bbulaaka nga bulina kkala eya bbulaaka, era nabwo buyitibwa bunyenyenkule. Naye nga bwo obuzibu bwe bulina si bulungi kuyingira mu nnyumba, era nga bwe nabannyonnyola ku vidiyo gye nateekayo eyo ku channel yaffe eno Kyayiti. Kati gwe yaŋŋambye nti kazze mu nnyumba yo ne kabeera nga kakaaba ne kalemerako. Obunyenyenkule oba akanyenyenkule ako singa kajja mu nnyumba yo, naddala ggwe ng'ennyumba yo teri mu kisenyi oba nga teri mu lutobazi mu mazzi, kuba abatera okuzimba mu lutobazi abaliraanye nnyo amazzi, enkuba weetonnya ate amazzi gatera okugoba ebiwuka ebyo ebweru ne biyingira mu nnyumba. Kati ggwe oyinza okubeera nga obuzibu buzze lwakuba nti obunnyogo bususse ebweru nti oba enkuba etonnye, obunyenyenkule obutera okwekweka mu nnyumba. Naye singa ennyumba yo ebeera ng'eri ku lukalu, eri walungi, toliraanye ensiko, ng'ekyamazima olaba nti kizibu nnyo okulaba ebiwuka nga bwe bityo, naye n'olaba nga akanyenyenkule kayingidde mu nnyumba ne katandika okkaaba, kimanye nti kaba kabika oba kaba kakubuulira nti budde bwonna waliwo ekigenda okubeerawo naye nga kijja kuba kikkwatako. Osobola okufiirwa oba osobola okufuna ekizibu kyonna n'ekibeera nga tekijja kuba ku ggwe, naye ko kaba kazze okkubuulira. Osobola okwogera nga bw'okigoba ti genda obika ab'ewammwe, genda okungula ab'ewammwe, bw'otyo. Kuba ebiseera ebisinga ebintu ebyo bitambulira mu mbeera bw'etyo, omuntu aba asobola okukisindika oba nga kizze mu mbeera ya muzimu oba mu kitegeera nga kijjidde mu muzimu gw'omuntu weebityo. Ky'oba olaba nga bwe kiba kikaaba okigoba okibuulira nti genda obika ab'ewammwe, genda okungula ab'ewammwe, naddala nga kibadde kikaaba. N'olwekyo we kaba kayingidde mu nnyumba gwe yambuuzizza yambuulidde, we kaba kayingidde mu nnyumba ne kakaaba ne kabeera nga kalemeddeko, ebiseera ebisinga kaba kalina kye kakutegeeza mu nsonga eyo ey'ebizibu. Kyekyo nkikubuulira, kuba akanyenyenkule si kalungi kaabira mu nnyumba. Akanyenyenkule ako tebutera kubeera mu nnyumba eky'amazima, naddala ng'ennyumba yo eringa bwe nkugambye nga toli nnyo mu lutobazi. Tebutera kuyingira mu nnyumba, we kayingirira mu nnyumba wabaawo obuzibu. Kambaye WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.